mwebale nnyo mwebalire ddala bannabuyikwe mwebale nnyo mwebalire ddala ekisaawe kikubyeko kino sikirabanga nakomo kiraba Luweero kino nakomo kukiraba Luweero legera abantu bayimba maanyi g'abantu people power amaanyi g'abantu muganda wange ekisaawe kya Judeda ono gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mukama yamuwa Mukama yamuteerako amaanyi bannange buli omu ajjayo essimu ye buli alina essimu agijjeeyo lengera ekiri mu kisaawe kuba screenshot eyo tuli buyikwa tuli mu bbawa tuli buyikwa lengera ekiri mu kisaawe oli ku Geto TV muganda wange oli ku Geto TV President avuddemu lengera abantu obungi bwabwe ekisaawe kya Judeda namungi w'omuntu mwebale nnyo mwebalire ddala
olukuŋŋaana luno okutandika be bakyali emabega wa tenti ya pulezidenti ne sayidi eno. Mbasaba tudde sayidi eno balabe obungi bwaffe. Si bwe kiri? Si bwe kiri? Munyamba abali emabega wa tenti n'emabega wali mudde sayidi eno. Mwenna mudde sayidi eno sobola okutandika omukolo mu bwangu ddala ddala ddala. People power! Our power! Mukikole mu bwangu tutuuze pulezidenti. Mwenyigene ekisaawe kigazi. Ekisaawe kigazi. Tujje omuziki. Super youth, I don't get to you. It's fun for you. Bad vibe, boy. DJ, people power, our power, NUP, everywhere. I will only need the technical people on this stage. Thank you. We will have Ukasha, Mr. Ukasha, to come and take us through the prayer. And then before the prayer, we will have anthems by Moses Musanja Lukanga. So Moses Musanja Lukanga come and take us through the anthems. And then we will have Sheikh Ukasha Semakula take us through the prayers. Mr. Lukanga, sir. Let's take a list and fight together 2026. So no risk, no win. His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu aka Bobby Wine, next president. Wow. I'm so happy. Let's take a risk. Let's take a risk. Let's take a risk and fight together. What a people. Ekitiibwa kya Buganda kyavada
naffe tukikumenga. People power, our power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP. Kanga Kyagulanyi Kanga, Kanga Kyagulanyi Kanga, Kanga Lubongoya Kanga, Kanga Waisa Mufumbiro Kanga, Kanga Senta Kyagulanyi Kanga, Kanga Kanga, Kanga, Kanga. It's really beautiful. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbereddwa mu kiseera nga bulijjo okubeera nga nsabira pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Edduwa. Sawa pulezidenti amanya n'eddoboozi nze Ssegawukasha Ssemakula nsibuka wano wennyini mu Njeru municipality. Nsaba Allah akkirize Edduwa eno gye tugenda okusaba agifuule ensonga esumulula era atugireko obufuzi obw'emyaka 4. Mutereze nniya zammwe tutandike okusaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wadduha wal layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظ رئيسنا وحبيبنا روبرت كياغولاني سنتامو وارزقه فتحا مبينا. اللهم احفظه وبارك يا الله رئيسنا وحبيبنا روبرت كياغولاني سنتامو وارحم يا ارحم الراحمين. اللهم احفظه حفظنا ناشر بلاتفورم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ حزبنا ناشر بلاتفورم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك باعدائك واعداءنا يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بمهوز بروجكت. اللهم عليك بمهوز بروجكت. اللهم عليك بNRM. اللهم عليك بNRM. اللهم عليك بNRM. رأس الظلم والفساد في الدنيا الله. رأس الظلم والفساد في أوغندا وكل من ولاء ونواهم. اللهم شتت شمرهم وفرق جمعهم ورد كيدهم في نهورهم واجعل دائرة سوء عليهم بعزتك وبقدرتك يا الله. آمين 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 اللهم آمين. Mukubire Sheikh Rukasha engale z'amaanyi. Mukubire Sheikh Rukasha engale z'amaanyi. Tuyukwe people power. Anaye akasajja tekabawulira people power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Abasaidia no people power. Our power. People power. NUP. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Lubongoya kunga. Kunga Nyanzi kunga. Kunga babaka. Kunga. Parliament kunga.
everywhere. NUP. When the government gets stopped, they don't. DJ Kasse in the mix. Especially when leaders become misleaders and mentors become tormentors. When freedom of expression becomes the target of suppression, opposition becomes our position. Mwebale nnyo bannayuganda mbakulisaayo ewa muganda wange Uganda Ronald Bugenyi. Mwebale nnyo okutwagala. Neera. The train of revolution is on. The train of revolution is on. Oyo bunyukwe. Abaana b'ebuyukwe ayina kyogamba eggwanga. Njagala kwebaza abasiponsa baffe mwenna. Njagala kwebaza mwenna abatusaamu, abatuwa eccupa y'amazzi, abatuwa data, abatuwa tugatukebe mutambule. Thank you guys. Thank you. People power. Buyukwe people power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Kano kali massive baba. Boyine ensonga yonna n'abasaffe kweziroko DJ Kasse in the mix. Thank you very much. Without wasting any more time, basebo ne banyabo tetugenda kulwanyisa kubaka fenna tulinza obubaka obusituddwa omutume omwagala w'abangi abasoga gwe bagulema ngobi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. People power. Our power. Era muzikirize kutafarida n'abatanzi National Unity Platform headed by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. mumukubire engalo ez'amaanyi farida n'abatanzi era abantu b'ebuyukwe ono gwe tumanyi gwe tumanyi nti atuuka gwe tumanyi nti akola ki ate alina obuvunaanyizibwa farida n'abatanzi mu Buganda mwonna okulaba nti tujjamu kawukumi tutambule tugende entebe mu ntebe temumutawaanya temukola ki n'abatanzi yogera n'abantu neyanziza nnyo deputy spokesperson
Kyagulanyi Ssentamu, Secretary General Mwami David Lewis Ngogoya, National Mobilizer Chairman Nyanzi, ababaka ba Parliament mwenna, bannange protocol yonna ngisaamu ekitiibwa olw'obudde sijja kulandaga nnyo. Njagala okwebaza abantu b'e Buyukwe, mwebale kujja, mwebale kwebeereramu, mwebale kujja mu bungi bw'emuti, mwebale kwagala Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Saba ow'ekitiibwa ngenda kuba background ya Buyukwe eno briefly. District y'e Buyukwe y'emu ku districts empya wano mu Uganda nga yatondwawo mu mwaka gwa 2009. Your Excellency, for abantu b'e Buyukwe bavubi era nga Buyukwe nga district tulina emyalo 52. Saba President eno Buyukwe naye bano abaana bonna boolaba bano baabagoba ku nnyanja tebakyayinza kukola ki kuvuba. Disitulikiti ya Buyukwe eno twali balimi vanira. Your Excellency, tuwe ekintu ekyo okimanyi bulungi. Abasajja bwe bategeera nti vanira tumufunemu ssente ne bamudimaga kati vanira tusobole okulaba nga tulemesa Buyukwe. I'm sorry banange. Naye byuma bitabuse. Okay, kale tuli Buyukwe n'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi. I'm sorry ne tugatagata. Wai. Buyukwe tuli kulabanga ekigambo kituuka kyakujjako nakyemalira n'abaana b'e Buyukwe mwebale. Thank you so much. Love aje mulaze omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bananga bana b'e Buyukwe mwebale nnyo, mwebalire ddala mulaze nti ate muli balala muko abingi ebikoleddwa okutiisaatiisa intimidation okubalemesa okujja okwaniza omukulembeze n'abaana bageme ffe tujja kumusookayo ate nga ne bulijjo abadde ayita babadde nga gye bali in numbers okulaba nga bamwaniriza okulaba nga bamulaga nti nno bamwagala nnyo okulaba nga bamuweesa ekitiibwa okulaba nga balaga ensi bakakasa nti ono ye waffe. Banange weetuli Buyukwe naye nga mwebale nnyo bagundi. Banange mwebale love eno Buyukwe. Thank you so much Buyukwe. Banange mwebale abaana b'e Buyukwe mwebale kulaga muhabbati mukulembeze mwebale. Tetuyinza butabeebaza tulina okubeebaza kubanga ate bino birala mukoze ekyenjawulo mukoze ekibadde kitasuubirwa ebingi bibadde bigenda kwogera ne mubaswaziza kati bali mu miswalo tebakyagana kwogera balira emiswalo gibatta bagamba kati ate katulandikidde wa omusajja ng'atukubye anguwa omusajja ng'atukubye kowe yogobaita Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye nga weetuli yalabi weetuli okulanga ensonga tuzibatuusaako banange
kibadde kita mukama naye nga ani alinye mu waya bannange. I'm sorry bananga, I'm sorry onalinye mu waya nayo none ebintu banange. Katonda Patreon is we can true tusabire buyikwe tuli. Buyikwe ndete buyikwe. Oh Jesus Christ, tough him Nazareth. Yeah, gosh. Banana yeah. All right. Okay. Buyikwe tuli n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. N'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Phase 3 eya countrywide tour. Abaana be Buyikwe balaze omukwano, balaze ekyenjawulo kyali kinnabaawo kino ate Buyikwe muli balalamu. Buyikwe muli balalamu. Buyikwe was so different. Olwaleero mulaze nti ate Buyikwe is Buyikwe. Abaana boogedde Buyikwe eyogedde kale. We go. Okay, let's go. Bananga, I'm so sorry. Let's go. Okay, President Agandi Mbanjule kwamba mtekozechi. Banai. Omusajja na kyali mukoma. People nti Buyikwe lino obukulembeze era tugenda kolera ddala omulimu omulungi. Ono Yarugwa George nga naye ali ku lukiiko lwa Kunga. Ono ye Muwonge Bashir ngono ye registrar wa Njeru municipality. Wekola Alex ono ye vice chairperson wa Kunga mu Buyikwe. Mwami Salibeka nga naye ali ku lukiiko lwa Kunga. Kunga. Byansi Muhammadu bano bantu bano twakoze nabo ali ku lukiiko. Nanyumba Faizo naye ali ku lukiiko. Kasibanja Nisaaki ali ku lukiiko. Juma naye ali ku lukiiko. Mwami Sempala Daniel ali ku lukiiko. Ono ye ssentebe wa constituency Abdallah Bogere. Ono yakulira ba Futu Soja mu Njeru mumulaba. Futu Soja Futu Soja joli. Okay, ono kye muhendo. Ono ye treasurer waffe yatukwatira ssente ku lukiiko lwa Kunga. Ono y'owabakadde ku lukiiko lwa Kunga waneno. Ono mwami Lugenda Dennis ali Lugazi nga naye ali ku lukiiko lwa Kunga. Semmambo ali ku lukiiko lwa Kunga. Dangote lukiiko lwa Kunga. Kansala Oyelu Lilian bannange ene Buyikwe structures tuzirina president. Lwaki kikoze kubanga abantu bano bakola omulimu omulungi naku bbiri bakunga abantu. Ono ye Mwanje wa Buyikwe South. Ono Mwanda Patrick bonna bano bakunga bakulembeze bagenda Kunga waneno. Sofia naye wali Sofia Nanteza. Nurudini Kagoda Muzeyi Cyrus Lugazi ono ssentebe wa Kunga Buyikwe South constituency. Nakibirango ali ku lukiiko lwa Kunga Lugazi. Ono Nakibuga Anneti ali ku lukiiko lwa Kunga. Budondo Boys bannange mugende. Ono registrar Lugazi municipality. Ono wabafutu soja. Ono mumanyi Hassan Njaka. Mumanyi ajja wano kuzoganya mpulira ajja kuzoganya. Kakati waliwo omwami ono kale kabagende bamwanjule wa president. Ono mwami Yerukanga ye ssentebe wa district ya Buyikwe mu Kunga. Era omulimu agukoledde ddala bulungi nnyo. Saba webale nnyo webale ddala. Genda okwate ku president mu ngalo. People power. Our power. Ono ye ssentebe waffe wa district eno mumanyi. Mwami Kanabi wenjogerera kati lero muku basajja abaabuuka abatwegattako genda okwate president mu ngalo. Wano wenyini munzikirize nkozesa omugiza guno okwaniriza lo
Right Honorable Senyonyi, saba we bale kutwegatako. Buyukwe bwati bwefaanana Senyonyi abeewo. Senyonyi abeewo. Naye Tanza abeewo. Awapa. Mwanyira zono mumungere engalo ez'amaanyi. Imwe abali eno nizo obutafuna bwire kuba kubera bino. Ono mbakobye gwe mba musukume. Mutolo yole gwe tutaidiye yava muwulire. Musukumani. Musukumani. Faridani. Faridani. Sibawulira bali oli Faridani. Buyukwe ya Faridani. Nabatanze kicho kiwedde Mukama akuwadde mu bwangu. Alhamdulillah. Kankuweyo ne kusanyu. Our power. Twagala okwebaza ebidongo bino ebitukubira obulungi era webale nnyo webalire ddala naye mukirize basebo ne banyabo nga sinayita muntu mulala yenna nkole bwe nti DJ
twalina abagezika kuba mpedde kijye bambira nebagenda batembera saati kyalo kyabasajja buka abakyala omukyala teyamanyi bagobye ku kyalo emyuka y'abakyala w'okukyalo abasajja bonna ewasajja w'okukyalo agagawadde mpoza n'obusuulu yazimbye eki ku kyalo oba ziddawo zasobola zakola wiikijja yesiki for permission zengongamba abamuli ekyawa muli emulola zengongamba abamuli ekyawa muli emulola Thank you so much. Oyo Walukaga Masayasi agambye if you lose fear then lose power. Agambye people power. President Robert Kyagulanyi Nyinaki. Rwapusenyo Nyinaki. Esinjiru Mongoya Nyinaki. Waiso Mufumbiro Nyinaki. Nabatanzi Farida Nyinaki. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale okujjamu okubireko obugalo obw'amaanyi. Tuli mu lutalo lwa kujja kani? Ani? Nani? Nakyemalira akayimba ako nakayimbye. Nina vaasi yenataddemu nti twalina abagezi kyalo oba mpeke ki gye bambira ne bajja batembeeya sikaati mu kyalo ky'abasajja bokka twabatyanga kumbe bisiikirize. Mumanyi abasajja abatembeeya sikaati ku kyalo ate ekyabasajja mubamanyi mwebalire ddala obudde tetulina bungi nnyo. Mwebale kwagala National Unity Platform naki Waiso Mufumbiro naki nina wano campaign manager wange kamubalage uno wano Mapu Media chifu campaign wange tujabira buli. Thank you guys. People power. Our power. Thank you. Ngenda kubawa kanyama. Kasabu kachi? Echupa y'amazzi. Manyize ndi mujjwa. Ayino bakabona. Amanya agange nze Alex Waiso Mufumbiro. Swengere ndaba kubone kumbone. Lumuka bakubone kumbone. Kwagala kwebaza n'abatusamu. Akasaada kano. Bagala Waiso. Seta wano. DJ banakomye Kasavu kanyama mutatandika kwegabira nyama nga kaliba mbadde mbulira naye nga sinagenda minyi Mr. President kiriza mpite Chairman Nyanzi mutu wa watu aje ayogereko. Head of mobilization Chairman Nyanzi mutu wa watu mumukubire ngale za amanyi oyo yesaba kunga Chairman Nyanzi kunga abaka ba parliament abenjawulo mulaba DJ onfitinye tompate kayimba ne kale people power zendi mutu wa Bible njagala baddamu bulungi people power.
power. Kunga Uganda mantu Uganda mwenna mutemuntu Uganda. Uganda kunga ne chairman Nyanzi muntu wa watu. Kunga Uganda kunga. Tuli buyikwe n'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Country wide to a phase 2, phase 3 si phase 2 namwe. Phase 3 n'ekigambo kyakutte dda kitokota butokosinga saanikire abaana b'ebuyikwe balaze ate ekyenjawulo. Balaze nti bo balalamu era bakakasizza ensi yonna nti buyikwe yo yakkiriza yasalawo nti omukulembeze w'eggwanga ye Kyagulanyi tebalina mulala gwe bamanyi okuggyako oyo Bobi Wine era gwe bali naye era essaawa Uganda mwebale nnyo ekyo tekibamala banange essaawa yonna tugenda Ntebe mu Ntebe n'omukulembeze waffe Kyagulanyi oyo gwe twasalawo era ensi yonna gwe yasalawo nti nno yalina okuba nga ate atutwala ebyuma byaba kali message emu omusajja w'ekipande oyo emusabajje wano ekipande ekyo jangu nakyo omusajja yakiwanise weda naba Whoa. Oh, ekigenda maaso buyukwi omulimu gwa kujjako nakyemalira gino mu 70 kirala otujjako nakyemalira buli kimu kijja kubanga kiteredde gwanga laffe lijja kweyagala ensi yaffe ejja kuba malembe buli omu ajja kuba happy mu Uganda empya nga tulina omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Abaana b'ebuyikwe mwebale kulaga love mwebale kulaga mukwano eri President Kyagulanyi mwebale kulaga nsi nti ate ffe tuli balalamu ensi ekakasizza nti nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abantu gwe bakkiriza era gwe beetaaga era gwe baagala gwe ne bw'okola otya bo baasalawo oyo ye mukulembeze waabwe ye president waabwe byonna gwe ne bw'obikola bakkiririza mu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'omukulembeze w'eggwanga omulonde era nga president w'eggwanga alina okuba nga atwala eggwanga lyaffe maaso okututuusa mu nsi ensuubize ffenna gye twenyumirizaamu ffenna gye tweyagaliramu era ffenna gye tunakkiriza nti eggwanga laffe tulitereezezza tulizeza ku nno tulizeza ku mulembe abaana b'ebuyikwe bamwaniriza mu ssanyu bamwaniriza mu mukwano bamwaniriza mu kwagala balaze ekyenjawulo buyikwe thank you so much buyikwe thank you buyikwe mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kukakasa buyikwe yekakasiza ekonyemu stamp kati kyali kulanga kulala buyikwe is different buyikwe yanjawulo eraze ekyenjawulo abaana b'ebuyikwe bakakasizza ensi gye Museveni waali ali kapimpini order ali mu kwebuuza naye bana basajja babikola batya ono omusajja love eno yonna abantu bagimuwanga baani omukwano guno agujjawa naye tabimanyi tabitegeera byamusobyeko General Kaguta Museveni naye ebibuuzo yeebuuza bingi naye nga ajja kukiwulira ajja kukikakasa nti nate omwana tu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mulala muko asibye ebiri ebyabwe bye baali balina ebyo baali balowooza byo biralamuko ebya Kyagulanyi byo biralamuko era nga essaawa yonna buli kimu kigenda kubanga tuggwera Ntebe mu Ntebe onaawulira embaga onaawulira endirimbo Shabas General Museveni ajja kakasa nti ate buno mwana
boss. Zambia big eye na chi NUPA people power our power mwenga chaka mingi mwabale kwagala gwanga lya mwe mwabale kubera okula gwanga lya mwe ya manega tino hudu utono nesinza vao maswategezeza ati ngenda zomwezi musanvu Desemba tugenda kola complicate wa Belugogo yama ngenda kuba ekonsati yange nga musanvu Desemba tuteke mu kalenda yo Masama Jemo Ndagobo wagize nalo. That's Mr. President. Much appreciated. Musanvu December tulina okubayo okumulaga love. DJ Kase in the mix. Our power. Omukolo guno mukirize ngutambuze nga kitiibwa. Basabo ne banyabo ku Map Media TV. Basabo ne banyabo twagala people power, our power, NUP everywhere. Twagala okwebaza abakulembeze bonna abali wano. The member of the National Executive Committee, you're most welcome. Nemunaka statement, never na iwamate, never na tusiba, never na kola mulichimu, tugenda kusigana na tugenda kugenzi muchi, tugenda kugenzi muchi, nalo, na bibi, na mutima, tugenda muchi. Oli ku Map Media TV. Etuyo mukulembeze, kwa muri nanga ekyabakuuzaamu Dani Mbagiki amannyo ajja mujja mwekuulira mu mukirago. People power, our power. Kasoro ne banyabo mukkirize mbajulire era mbayitire. Ono mugenda nomuwa endulu ez'amaanyi. Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Rubongoya. People power. DJ Kase in the mix. Our power, NUP, everywhere. Abana bageto mugamba china ye. Abana wewe ikwe mugamba chi. Mwabaide mpanga lelo president aliwa nebuyikwe. Era iti mwesunga kuwuliriza president. Tetugenda kumala biseera bingi, sigenda kwogera bigambo bingi, wabula njagala kubeebaza okufaayo mu bungi bwe buti. Kubanga omanyi bano abantu baali balowooza nti be babimanyi, naye kati wenjogera ya geto yefuga eggwanga lyaffe. Era olabira ddala wano ndaba abaana ba booda abasiika capati ku kkubo, abatunda Rolex, abakola saluni, byonna mubikola era ne mwagala nsi yammwe kyekisinga obukulu.
kakati kambabuuse Museveni n'abantu be batwala vanira ne batwala kyekirala ebikakyo ne babitwala ne batwala n'ebirala byonna kakati kambabuuse mugenda bakkiriza batwalemu Oh, bwikwafuuse bwikwafuusa akayukwe. Bwikwafuusa akayukwe. Alabi bwikwafuusa akayukwe. Naye nga gye tuli n'omukulembeze w'eggwanga omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Neetonda olw'ebisobye naye bijja kutereera bataayi. Netonda olw'ebisobye lwaleero naye bijja kutereera mbakakasa. I'm so sorry. Naye nga tuli buyikwe. Yalabbi Mukama Katonda kye kyatuusewo olwaleero ebimamizungu bibadde bitya. Analinnya mu bwaya tayagala kujjamu magerege. Yalabbi kitange. Buyikwe. Yeah, buyikwe. Yalabbi. Era bagala kuba discouraginga okulaba nga mulekerawo okulima mwanyi. Mugenze ku kyawanze leero oba mbaweereza bikinno nange nenga munsonyiwe. Yalabbi buyikwe wapen bros banangi. Wetuli naye wetuli tugenda kuba tubibawa buyikwe tugenda kugibawa mu full swiswe. Naye kambagambe kino Secretary General otyo Secretary General. Yarabi. Gampedi. Buchanne panka nange bimpasude bikwampasude yalabina. Mukama Katonda what happened yo. Kyabuswavu kiswaza n'okuswaza. Nzenze na nendemu okubatuusaako buyikwe mbamu amagezi. President anangamba anti nzenze na nendemu okutuusa ebintu bye gye muli. Kuno okuswala kwennyini yalabbi. Uno bakweta kuswala buswazi. Yo. Watu emiswalo yalabbana. Kale katulabe. Okay. Njagala kwebaza bafuusoja mwenna. Bafuusoja b'ebuyikwe mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerawo olunaku lwaleero. Sigenda kwogera birala byonna wabula okubayitira akulembera parliamentary team yaffe yagenda era n'okwanjula ababaka abali wano. Right Honorable Joel Senyonyi. Abangamba okunyirira mwagala kunkwana baana mmwe. Joel. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Enebo ingamuli bangi. Batulese no mukyalo nga balowooza temuliiyo naye nga gye muli ate mu bungi.
ekifaananyi kino kibadde kyononekedde ku ani abaddewo then nekyononeka male okumanya paati eyo waliwo agabbi agatusalako nga tegalina kigayina go gaagala okutwala buli kimu oba ttaka oba ki naye nga njasooka mpafagane nago yokenzige bwikwe bannaye mwebale kutwaniriza mwebale kwaniriza pulezidenti wammwe gwe mwalonda mwebale kubeera ku mulamwa ate kikulu nnyo mmwe nga bannansi nemututeekako nnyo amaaso fe abakulembeze kubanga kyekituyamba obutatagalatagala ate bwe tutagala nga mugamba nti kakati gwe genda ng'omuntu amaze okuyayuka obwo obuyinza bwammwe mubulina kanjogere ekigambo kimu waki ani abadde atya ekirungi mwaba bwebuzwi kigenda kakati ndabye abamu muwanike mwanyi bameka balina emwanyi wano tulabe ziizo muziwanise ensonga eyo kitegedde naye kati ndowooza kiri bulungi SG wabeereddewo ng'ayanjula muŋambye ng'ayanjula nobyaniriyawo kati twasazeewo nti ekimala akamwanyi kaaliwo vanira yaliwo moringa yaliwo pamba yaliwo byonna baagala byonoona kati ffenna abakulembeze nammwe bannansi ffenna ne tugamba nti ekimala kikola ki eno si ewali njeru stock farm eyagimba mummanyi ekimala baze babba ebintu bingi babagoba ku nnyanja babagoba ku mataka gammwe kakati nemwanyi naye baagala gikwatako ekimala abantu bano ate ekyennaku kati gavumenti egenda oluusi ekwatagana n'aba opposition abamu era n'ensonga ey'emmwanyi tulina bannaffe betusuubira nti bannaffe betuba netulowooza nti bajja kubeera ku sayidi yaffe nga netubalabako ate nga bali ne bali abatwala ebyammwe abatwala emmwanyi erinnya limwogerako abo bajemerwanga baani abo n'abalala bangi mwabalonda bali ku sayidi yammwe ng'abantu naye nga tetukyabategeera mwenga bannansi nga bwe ŋŋambe musigale nga mututaddeko amaaso era pulezidenti zijukira mu ddakiika 3 ŋŋenda kuyita ababaka abali wano mwenna mujje njagala abantu bano babalabe bwe munayonooneka babe nga babalabe babagobe bugobe ababaka abali wano MPs and former MPs mujje very quickly lwaki twagala mubalabe kubanga nga pulezidenti bwatera okugamba yemwe ba boss abakulembeze tulina kuweereza mmwe omukulembeze yenna bw'ava ku mulamwa mulina obuyinza obugamba nti kakati oyo agende nga mumusiibula nti genda obuyinza DJ kino njagala kikole sipiidi kubanga president kati nze agenda obugenzi sikkirizibwa kujja mu layini eno kati nze sikkirizibwa kujja mu layini eno kati sibeeramu mu layini nindeko nga nvudde ebusiro tulina ogituukako olikuma Honorable Betty Nambose okuva mutono luli yatwambalirako volo wangi okuva entenjeru Honorable Sanja Patrick ono independent naye yatwegattako yagala nti ayagala kyukakyuka naye Honorable Paulson Lutamaguzi Semakula ono wa DP yagamba nti nange kanterere mu layini kama tukanyumirizaamu nnyo
ono embaka akiikirira ekitundu president gyava eggomba Honorable Sars Godfrey. Kati tugenzeeko ebusoga embaka omukyalo wa Jinja City Honorable Manjeri kye bakutiika. Waliwo bagamba nti people power eri Kampala yokka e Buganda, ono wa Busoga. Omusajja wa mono Honorable Serubula Stephen era nga va mu bendo lyaffe eno e Lugazi. Tugenze e Bukomansimbi abalima emwanyi Honorable Christine Ndiwalana okuva e Bukomansimbi. Tugenzeko e Kampala Honorable Derek Nyeko okuva e Makindye East. Mukadde waffe yali mu Parliament ne Honorable Kamba bulire kano. Omukulu ono yali mu Parliament ewedde n'owa NRM. Naye yeegatta ku Bakyagulanyi n'abalala okugamba nti Museveni togikwatako ssemateeka yaffe. Ne bamulwanyisa kati yatwegasseeko Honorable Muyanja Ssennyonga okuva e Mukono. Ssebo tukwenyumirizaamu nnyo. Mumumanyi ono Pulida, ono Kanso, Honorable Mulima Mayuni okuva e Mukono Municipality. Yatugobera oli Minisita ow'effujjo Mukono North, Mukono Municipality Honorable Betty Namboze. So weebale tugobera Minisita oyo. Kakati waliwo abantu nga saizi ebeera ntono naye nga bazoganya nga balina effujjo nga tebawa Museveni mirembe. Sembabule mugimanyi. Sembabule bulijjo Museveni agamba nti eyo opposition teriiyo. Kakati Sembabule twanokolayo ekifo era nga tukyalumba n'ebirala byonna. Honorable Namugga okuviira ddala eSembabule. Honorable Namugga Goreti tweyanzidde. Abakulembeze bammwe babalaze kubanga kirungi bakyatambula naffe era bakyali ku mulamwa. Musigale nga mututeekako amaaso. Omukulembeze yenna nti genda ngani? Ani? Agamanya gonna ge mwogedde bonna twabafuumula kubanga bava ku mulamwa. Basebo ne banyawo munzikirize mpite Vice President waffe okuva mu Northern Uganda Dr. Lina Zedriga akyatubuuzeeko era tuyitire President waffe Mama Lina Zedriga. Ate ennaku zino yayiga n'Oluganda ne tumwana erinnya ye Nancha. Yabo Nancha jangu mutubuuzeeko. Oriko Mapo Media TV. Wow. Your Excellency, the de facto and de jure President of the Republic of Uganda, the leader of opposition, the Right Honorable Senyonyi, Right Honorable Secretary General, Council Lewis Rubongoya, Deputy Speaker, Council Waiswa Muvumbi, Nchabala aba lawyers yeka. What is it? Hey! Nchabala aba lawyers. President Muloya, Secretary General Muloya, Lopu Muloya, Deputy Muloya. Ochitekera. Amepuikwe and all the organizers. Omotuwa Wansi, all the honorable members of parliament. Foot soldiers who are fair. Neaba Nidia mwena amanya gange bampita Dr. Zedriga Linda Nancha Yedira mamba muzukulu wa Gabunga
Karamoja bakutumide nnyo olwaleero amaanyi g'abantu mwena mutulaba nti no ffe tusoboka kankubulire ewaffe Arua mu 60s nali nga tulina faamu bagiyita Opia nga balunda ente ya gavumenti oluda nkyali mulamuzi nako jinja njeru nali nga waliwo faamu si kyekyo faamu ebadde yani kati faamu eyo ekyaliyo ani yagitwala wa kakati ensonga mwina wano n'okubba faamu yaffe n'okubba ebintu byaffe n'okugoba abantu okuva Nyanza naffe wegali kakati tukole tutya ffenna okuva Arua Karamoja batuba ettaka batuga life yaffe ffenna tukole tuti olwaleero sijja kwogera nnyo naye twale obudde buno okulaba okubugamba yenna Uganda yenna batubba ttaka yaffe naye mulaba amaanyi g'abantu ffenna twegatta wamu nga pulezidenti waffe omulonze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era kati antwale obudde buno Your Excellency